my foodies, welcome to yet another edition of TUFUMBE. Wanakuspark TV, Nagadorina Sasra. It is still a new year. That is new year, new me, new you, new everything. Which inakubera chipya, iranga my dears. TUFUMBE guno mwaka. Buli mwaka tubalete chete change ulo. So guno mwaka tugenda kwa tujja mu communities amwe. Not only that, tujja kubanga tujja mafumbiro gamuka. Newe banga ofumbira obweru ngufumbira kunkuta bwe kwasa fe tugenda kubanga tujja kasitobera nga wofumbira wayonjo. It's okay. Kasitobera ngo ina wetuyinza okutuula omukeka kwa tulina okumala nitulya. Si kyekyo? Fena. Kasitobera nga womanyi tino wofumbira nti mukwano. Walabika bulungi fe tugenda kujja. So guno omwaka bwe tugamu no mukwano twagala kujjeewo tufumbe mu fumbiro lyo. Togaana. So tugenda kufumba omena oba mukene oba katugambe silverfish. Abasinga mukene bamukalangako. I think bakuyita kalanga kusiika ko. So right ngenda bayitira oba ngenda bala ngeri yenjawulo joyinza okufumba mu mukene wo. Remember, we turn your kitchen into a restaurant and we take this step by step. This show is probably brought to you by Chiko muchuzi mix wetaga Chiko mufumbiro lyo kubanga kwa muchuzi ata aina aroma akuwowo kalungi. Not only that, naba Coca-Cola. Bwobanga ogenda kulya emmere yo ngoyagala emmere ye kuwomere. Bannange towerabera Coca-Cola. Very refreshing. So share your meal with Coca-Cola. So hope you're ready, ladies and gentlemen. My foodies, let's get started. So twetaga chi, twetaga mukene. Definitely wuno wano. So bogena mukatale ndo waga manjagala mukene owange nageze mu supermarket abela already sorted. Kati bogena mukatale oluso osanga mukene ngatali sorted. Meaning bogena kwera mu buyinja, bogena kwera mu ebintu nto obuchafu. So bwamufuna soko mu sorting. Take your time. Osobola ofuna abaana baawo noga abaana bange mujje. Tusortinge mukene tujjemu obuyinja obuchafu. Bwamala okujjamu obuchafu ogenda kwoza ku mukene yo. Making sure omwoza, all right? Then bwomala abamu bagamba nti mukene awunya nnyo. Nkoze ntya okendeza ku smell eyo. Kwata lemon. Bwomala musookinga. Nyiga ka lemon onyigeko. Lemon agenda kukendeza ku that smell oba kukawoka mukene kimutayagala abasinga abamu bakwata vinegar wa white. Kale, let's get started right now. Mu maso gange ninawo ingredients zoyinza okukozesa zino nawo osobola zifuna very cheap tebaziseera osobola zisangawo mukaduka wa babita muka kumudala next to you. So zino nyanya mazo ziwatako boba toyagala ziwatako itsoke kaso zinazaako then tuna n'obutungulu then nina ne oatmeal. Kati oatmeal ngenda kusooka nsaleko ono stock mwetaaga. Stock ono mwagala nnyo, reason being abasinga bamusula naye munanga temulungi ayongeramu ku flavor. Okay, so genda kwata ka stock ku kano. Stock ntegeeza buno buti buno bolaba. So meaning tuyina busala. So busala nga bwoyagala. So that tugenda teeka ku bbali. Then ngenda kwata akatungulu kange. Bagala nga buli bwe buti myself. Alright, so njagala kutumirako banange abali mu group n'abalaba tufumbe banange mbasanga eyo ne muntumirako ne mungamba banange tulaba abaana balaba mwebale nnyo kukiriza bana bamekola tufumbe. Okay. So zebeto njagadde busala tudde. Njagala bere nga buli somehow like that. Remember to wash your hands banange. Chintu chikulu nnyo okunaba mu ngalo. Remember, this show is probably brought to you by Chiko muchuzi mix na Coca-Cola. Share your meal with a bottle of Coke to wait a bit, my dear. Okay, so we're gonna do that. This is enough for me. So tudda ku step eddako nakusala ku nyanya zange. So tugenda teka mu butto bwoba ina butto ewaka nawe kino sobola kikola teka mu butto. So wano je tugenda okukola nga embaga ndi mbayigiriza engeri yenjawulo eyokukola ki eyokufumba mu mukene. Ngenda kusoka mu deep frying game waliyo kirabyeko bino bisanga wano kutufumbe. But anyways, so ngenda kubanga monitoringa butto wange sagala ajje nnyo kati nga bwe mulinda ajje ngenda kubanga nsala ebyasigaddewo ku oatmeal, the other leaves. Lulina nabadde nsala stock. So kati zino leaves nzeetaaga as well. Twetaaga ne garlic. Bw'oba ng'olina garlic oli
owa powder osobola mukola watena wa powder jafuna garlic wo grating oba ina grater watena grater ngo ino obudde then nakugamba okwata no salasala garlic wo muto nga bu pieces butono. So ladies and gentlemen, tukola step by step. Mukene wange namaze domoza ne making sure tino avamu amazzi. So tomuteka mu buto nga kukyalika amazzi mukwano tojja. So tugenda kwata mukene waffe tugenda ku deep frying. Tukola bintu bipya wano ku Tufumbe. Okay. Ng'oteekamu. So nagambe kameetere ekintu ekipya nange guno omwaka. Engeri endala ey'enjawulo gy'oyinza okufumbamu mukene wo. So ngenda mu deep frying ako. Okay. So mu deep frying ngano labaga tazo okufuuka golden brown no mujjamu no muteka ku bbali. It's very easy. Remember this show is probably brought to you by Chico Muchuzi Mix. Wetaga Chico Muchuzi Mix mufumbiro lyo akuwa aroma mufumbiro and then azitoya enva. So that muchuzi is very good. Ne Coca-Cola. Bwoba ogenda kulya emmere yo tewerabira Coca-Cola. So share your meal with Coca-Cola. Okay, so jagala golden brown going back. I'm batazo kufuka golden brown a bit. You can see what I'm saying or what I'm talking about. So jagala bere crispy nenga te si crispy nyo. Yeah, that golden brown. So I'll be frying up for a short time. Mu following tukola step by step. We turn your kitchen into a restaurant. Ngenda kujukiza tino I'm not a professional chef. Naye njagala nnyo okulya. Nababaga mukwano ngenda ba surprising mu myezi emitono ejijja omaaso nze ne ku weight loss naye nkatono tono ndya nga bwe detoxifying nendya mulinde ngenda bakwera ka figure wana. Mulinde mulabe. Okay, ngenda kendeza ku heat a bit. I think it's golden brown kwa sagala bisirire. This is golden brown enough. Ngena bijja mu bi draining na osobola funa bowl yo making sure nti no nyonjo. So tugenda kujja mukene waffe tumuteke ku bbali. Yeah, I think this is good for me. Woo. Mukene awunya mufumbiro in a good way. Mungeri ennungi. Banne batebajja tegeera nti no wafumbye mukene oba otyo okutegeera nti wafumbye mukene tebajja tegeera. So basically baba kotoyunga koto mu kufumba mukene mukano gwange obuna Kenya muita omena. Wa mu luzungu silverfish. Ate ali very cheap tebamuseera. Solo musanga mu katale ne mu supermarket munange jali. O supermarket abeda already sorted baba bamunazizaako already obanga ali clean. Yeah. Ooh. Golden brown. Tali ready ne tumaze ku deep frying nga we mulabye mu deep fry ze tosuka dakika 5 kasafuka golden brown. This is the color I need. Ngomuteka ku bbali. Okay? So ngena muteka ku bbali ajira wala nga tugenda ku step eddako ngena kwata my frying pan, non sticky frying pan baba ine se pichi na osobola chikola. There you go. So ngenda kulinda buto wange akole ki aberenga agenda okujja oba ku heating up then tutakuteka mu ebirungo byaffe. Ndoza wasaza obutungulu tuba twetaga obutungulu twetaga ennyaanya twetaga ne cornmeal. Yes, ngena soka tekemo no cornmeal, garlic na musazedda. Okay, just in case you're wondering, one of the spices. So this is paprika. Mtero baga bamugenda mu katale no baga manyaga paprika abera bwati. Then ne black pepper wasolo okupimirako ne turmeric. Ne obatina budde bugenda nakasero mu katale genda mu supermarket nonye paprika. So these are the spices, the ingredients we are going to use. Okay, so let's start. Nakwata obutungulu. Step by step, guys. Okay. Okay, so tugenda ku step eddako tukola step by step ku Tufumbe ku Spark TV. So genda kwata tekemu ku munyo first. Nze njagadde okikola bwe oyagala guteeka mu later it's okay. Ngenda soka ntekemu omunyo. Ngongere okugonza ku nnyaanya zange. Tutekemu ingredients zaffe. Ngenda kwata tutekemu garlic wo namaze ddomu gratinga. Then this is paprika, tuina black pepper, tuina ne turmeric.
No, actually, ogenda mu supermarket nobaga njagala tomato paste, ngenda kwatateeka mu tomato paste one. Bw'omala oteeka mu tomato paste, ogenda kustaringa like this. Mana ngenda kuteekamu oatmeal wange. Oatmeal ngenda kukozesa stock eri gwe nabagambye. Mutera omusalako oyo, but nze mwetaaga kubanga ayina more flavor. Oba kuwa akawowo yasinga okubeeramu n'akawowo akalungi. Okay, so ng'okola ki ng'otabula. So bw'omala muno ng'oteekamu amazzi matono. Then nga tuteekamu mukene waffe and hey! Nga oba ogenda kumala okufumba bannange. Very easy, very simple. I love this, I love this, I love this, I love the smell. Bannange, I love the smell. Okay. Ekintu kyange kiri thick. This is my paste. So tuli ku step ezisembereyo ddala literally. Naddala ng'ogenda kufumba mukene. Ngenda kugenda mu tuzi tutoneera. Male nteeke mu mukene waffe. Then tumuboilingeko for some time. Okay, so katugenda ku step eddako tugenda kwata awa mukene gwe twamaze oku deep fryinga. Then tugenda muteeka muno. As you can see, bakugamba take your time to papa. Bw'oba waddeyo kufumba tolina kupapa. Then you start. Look at this. Look at this. Bananga, I love this. Njagala nnyo colors, njagala nnyo n'akawowo. Akawowo ka mukene no sekawulira. Matunagabye oba oyagala kutta akawowo ak'omukene. Making sure ati noteekako ki lemon juice. Alright? Oba tosobodde kufuna lemon, ogenda n'ogula vinegar, white vinegar. Naye nze njagala nnyo lemon kubanga limon nacho. Ne vinegar si mubi by the way. Ajja kuyamba okutta ku ki ku smell. Okay, so hope you're seeing this. So ng'oyongeramu ku tuzi tutono. You can dimbalaga different ways on how you can kufumba mukene. So njagala tuzi tutono because njagala balaga ekirala ky'oyinza okukola mu mukene ono. It's so thick. I love this. Okay, so tugenda genda for a very short break. Oyinza kuba weewuunya nti no mukene mulirako ki. Abasinga balirako lumonde, abalala bateekako muwogo, naye nze mwagalirako akawunga oba katugambe ugali. So bwetugenda mu break ngenda kuba nkomawo mukene waffe ajja kuba ayidde, then balage another way woyinza okulya mukene bwe. Mwabagala cream naddala bw'obanga oyagala nnyo cream gaganze munange ze bati muli cream ze siwomerwa, then it's okay. Ngenda kulaga ky'oyinza okukola so that you can get that cream mukene oba cream silverfish. Njagala kujukiza ati this show is proudly brought to you by Chiko Muchuzi mixed with another Coca-Cola. Don't forget to share your meal with Coca-Cola. Let's go for a short break. My name is Dorina Sasira and this is TUFUMBE on Spark TV. Tovao. Welcome back from that short break. Oshali nange wano ku TUFUMBE show on Spark TV, brought to you by Coca-Cola and Chiko Muchuzi mix. Era nga baba wakatweyungako tuli mu kuyiga engeri gy'oyinza okufumbamu mukene. Oba katugambe silverfish oba abamu bamuyita omena. Bakano bange abogera Oluswayiri omena. Kale, kakati mukene awomerako ki? Abasinga bagamba akawunga, abalala muceere, abalala simanya lumonde, nzirwairo ngenda kulirako akawunga namaze dde okagoya ngenda kubambalaga. Kati nabagambye waliwo engeri yanjawulo gy'oyinza okufumbamu mukene. Tugenda mu boilingamu katono, oteekamu obuzibu obutono n'oboilinga. Kati ngenda kukwata oatmeal for garnishing. Nabagambye njagala garnishinga. Okay? Ate nekirala akuwa flavor. Waliwo oli agamba nti sagala ali thick, njagala nga kiri creamy, naawe nkuyina olwaleero. Okay, so ngenda bwamu eddakiika just dakiika emu, kasa kitokota mu dakiika emu again nga tubijjako. Ngenda kuba nga ntegeka essowaani wegenda okukola ki okuba presentingira my food. As you can see, perfect.
Okay, so my mukene ali ready. Kati wanomba ngenda kuservinga nenga wembagambe there are different ways on how you can cook mukene ba ngeri yanjalo joyinzo kufumba mu mukene wo no womerwa gwali waka bwobango ino olubuto bakugambalia mukene omwana omuto lya mukene ayine ekirisa shinji nnyo era abana bo bannange mwe bawe mukene mulungi nnyo. Okay, so kakati ngenda kusoka nzije ko kati yange mpola. So where is my posho? I had posho. Nabaga benagweza daka unga kange so ngena kakwata kateke kuno. Okay, perfecto. So nakwata serving mukene. So ngabe nkugambye nti mukene ali ready. Waliwo abagama nze mwagalira obwati. Waliwo abagala musupu omungi. Nese sagala musupu omungi. Musupu amala. Njagala kachiri thick roast. Ngena kuongerako katono nnyo kubanga ngabe mbagambe waliwo oli agamba njagala chiri creamy. Manyi buli omwana inengeri byalyamu ebintu bye oba mukene we. Okay, kanyongereko katono. Ono ali fine by me. Zoro wanambandira one waliwo oli agamba tidobin njagala muka cream. Kale katuchikole. Sangena mulinda demo atokote mukatono nnyo. So nga bwe bagamba tino mukene no wanjawulo mukene ayine ekirisa bannange teba musera number 1 number 2 ayina proteins ze wetaga mu mubiri gwo ekirala ayina omega fatty acids oba omega 3 fatty acids ate oyo omega 3 fatty acids ayamba okukuuma omutima gwo nga mulamu even your brain. So that means ne obango oyina katugambe owolubuto bakugabalya nnyo mukene ayinamu ekirisa omwana omuto mwe mukene ayinamu ekirisa so nawo omuntu omukulu lya mukene bwoba osobola at least once a month waliwo batamwagala naye nabagambe nti no bwowira nga akuwunyira nnyo bwogamba mukene awunya nnyo biki musookingeko omula musookingako teeka muka lemon nga benagabe lemon juice ajja kukendeza eri smell. So kakati tugenda kukola kakurimu kaffe kino ekiri muno mu glass yange oba mu jug yange mata. Alright, so ogenda kukwata amata ago ogenda gateekako muno mukene wo. Nabagambye tulina okuvumbula guno omwaka mupya buli kimu kirina okubeera nga kipya. Okay, so bw'omala oteekamuko ku mata olina biwamu akadde era dakiika nga 2 bikola ki bitokote. So this is the cream I'm talking about. Waliwo agamba njagala cream, so you know cream. Kati bino sola bino biwa abaana bo ne balya ne bawoomerwa. Look at the colors change. Well, yep, color choose. Dakiika emu nga bitokota. Bena bisanga wano ku TUFUMBE show ku Spark TV brought you by Chico Mchuzi Mix wamu naba Coca-Cola. Nga bampita Doreen na Sasira eno. Show bagita TUFUMBE berawo buli Saturday sawa 2 n'ekitundu ez'ekiro. Wali repeat ku Monday mukaaga 12:30 p.m. and then repeat endala ya Lwakubiri oba Tuesday ku sawa emu n'ekitundu ez'ekiro. That is 7:30 p.m. Okay, bili ready. Cream waffe avuddeyo nga bwenkyagala. Kati nga nawe ekyokola ng'osavinga cream wo. Okay, tukyagenda ddala maaso wano ku TUFUMBE show tulimu kufumba silver fish oba mukene abamu bayita omena. Kakati tugenda kusavinga oba ngenda kusavinga mukene waffe ono gwe tukoze owa cream gwe taddemu amata. Tulina okuvumbula bintu bipya this year on TUFUMBE. Nabagambe tugenda kujja mu community zammwe teweerabira. Not only that, tujja kujja mu mafumbiro gammwe n'oba ng'ofumbira wabweru gwe tokitya tofaayo. Nze kyensinga okwagala ekisinga okubeera ekikula ewange buyonjo. Kasobera nga oli muyonjo tujja kujja. Okay. Ooh, this is beautiful. This is beautiful. Oh, even the smell is just our creamy mukene, our creamy mukene. Oh my God, I can't wait to test. Oh, nedda. Waliwo agenda okutestinga olwaleero. Anti olusi mugamba doyino olimba, doyino ojubisa. Kakati waliwo agenda okujja tutestingireko
Mukene. Katono yowa cream. Mumulaba. Just in case wakatoyo yunga, there's a difference. Ono yowa cream. Gota demo amata. Bwati wafanana. Very juicy. But what do amata? So kata mukalawo tuzo tutono otulala oba n'obyesonyiwa. Then yono gwe tukozenga mulimo tuzi tutono nnyo nga bw'okiwulira ddala bwati bwafaananye. This is my portion oba katugambe ugali nga nishinzeko ne cotton in case you're wondering kino kya green chachi. And ta-da! We have it. Well, njagala kujukiza tuno this show is brought to you by Chiko Muchuzi Mix wa munaba Coca-Cola. Remember, emere tambula bulungi kasitonya Coca-Cola. So share your meals with Coca-Cola. Okay, so moment of truth. Nengo rairo since agenda okutestinga emere. Waliwo makeup artist wange, she's a very beautiful lady. Mumutawanya, mutawanya mukubira amasimu ekiro nagamba naye bannange dowina abantu babatufumbe. Banange, Benita. Jangolye ku Mukene ne ugali oba omena. Katono nataddemu ku mata. Onywa mata? Perfect. Katusoko tulire ka. How is it? Nice? Perfect. Then tulina wano muno temulimu anything. Just matono nnyo. So either yinza okutulako ku ugali no lira kawo simanyi kyoyagala. Your preference. Nabino biwoma. Kale pa kwa 5. Yono makeup artist wange nono gola. Munange tuyenda okunya ku coke. Yitawa wano. Sagala kaunga kakutuge. Tuyenda okunya ku coke. Share the meal with coke. Bana, thank you so much. Oyabadde makeup artist wagwamita Benita gomutera okutawanya oluusi nga muweereza ennamba teka okutufumbe. Thank you so much for watching Tufumbe show wano ku Spark TV era ngoyo tubafumbira oba tubadde mbayigiza engeri gy'oyinza okufumbamu omena oba katugambe silverfish oba mukene. Nze kuno otaddeko akawunga kange osobola otekamu amata oba n'otekamu amazzi. Bw'otonywa amata byesonyiwe tofaayo gw'otekamu amazzi go weerire oweewaka ali awoomerwe nawe owoomerwe omukyala wa woomerwe omwami wo bannange temwekwasa bw'olye mukene nga ne neighbor wo tategedde mbu n'olidde mukene. Nze nkubuulidde kyokola otekamu amazzi ne ka lemon ne bitter smell. Otherwise, God bless you. Njagala bajikiza tuno this show is probably brought to you by Chiko Muchuzi Mix. Chiko afanana bwati. Packaging ya Chiko bweti. So bogenda mu dduuka noonya Chiko bwati bwafanana. Okay? And then tina na ba Coca-Cola. Share a meal with Coke. Yes. Otherwise, God bless you. I love you. My name is Dorina Sasira. Till next time. Bye-bye.